Tukwaniriza amawulire agataliiko nfuufu enkya ya leero ndi Paul Mayinja ne ttiimu Kabiriiti Mebo mulungi naye ntambudde naye kalira munnaffe tugakuddiremu nga bwe twagakuwadde ekiro kyajjo weewaawo katukomewo ebikulu mu gataliiko eggwanga lyonna twagulindirira ddala kuba ne batudisappointinga. Munnabyabufuzi yategeka okwanjula ne kuyiika yeetondedde Nazaala. era omukolo gwaffe guli kati mu jjiya. Pulezidenti Museveni akulembeddemu abalamazi okujjukira omujulizi Gonzaga Gonza. Tukoya abatemu Semaka gwe baatemako omukono alojja obulumi bw'ayitamu. Ayagala bwenkanya. Sikyasa kukola kintu kyonna. Abasimatuka bakifeesi batottola embeera mwe bali. Omu bamuyiwa amannyo. Yawulira buulizo bali yali bulooka. Omuko gwe balumiriza okusondera ensimbi n'abulawo yeetondedde Nazaala we ng'agamba nti baavuganya nabo mu by'obufuzi be babungeesa amawulire ag'obulimba. Ono ayisiza n'ebivvulu ng'annyonnyola abataka ku kyalo ekiyitibwa Kisoko mu mukono gye bazaala omukyala nti omukolo gye guli era gwa kumenya n'emiti. Munnabyabufuzi Kateregga Richard Mivule yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Mukono South mu Parliament yeetondedde Nazaala we n'abataka ku kyalo Kisoko gye bazaala mukyala we Anna Nansubuga ku bize biyitingana nti yafiira mikwano gye ne bamusondera ensimbi obukadde 8 ez'okwanjula kyokka olunaku ne lutuuka n'atalabikako awatali kuba wa nsonga yonna ekyaleka bangi nga bamwekokkola. Kididde ku Sande ewedde mu gataliiko nfuufu okulaga mikwano gya Kateregga nga balaga obulumi olw'okubasondesa ssente ez'okwanjula mukyala we kyokka olunaku lw'omukolo ne lutuuka ne bambala amakanzu okumwerekera n'atalabikako. Notegesa abantu ebintu ngatuula mu meetings z'embaga ate oluvannyuma n'oweefuula. Tenga akasente twafunira ddala akasente akawera miliyoni nga 8 n'omusobyo. Kateregga ku lwokubiri yajja ku kitebe kyaffe wano okutangaaza ku nsonga zino era n'ategeeza nti omukolo yagwongezaayo olw'abantu abasoba mu 1,000 abaali baagala okumuwerekera ku buko nga ssente zimala nga yalina n'okusooka okuddaabiriza enju ya Nazaala we ate omuzimbi n'adduka ne ssente ekyagootaanya enteekateeka. Omuzimbi yennyini yadduka ne ssente z'abakozi omulimu ne gugentambulamu kasoobo. Kati olunaku lw'eggulo Kateregga n'abawagizi be baatalaza ebitundu ebyenjawulo mu Mukono South ng'annyonnyola abantu lwaki omukolo gwayongezebwayo wakati mu kukulumira. Bannabyabufuzi baavuganya nabo nti be bamulima empindi ku mabega. Era ab'emitimu emibi bannabyabufuzi bagenze mu mawulire ne bagamba Kateregga yasoloozezza mu bantu miliyoni 8. Ebigambo ebikyamu ennyo. Bakira buli lwamala okutangaaza ku bize mwogerwako ng'abawagizi be bazina amazina. Bwe batuuse mu tawuni y'Ekisoga kiyitiridde Kateregga n'abategeeza nti obuzibu bwa ssente n'okuddaabiriza ennyumba y'omukadde bye byabadde bimusibye nti naye si mufere nga byogerwa. Nze Kateregga siri mufere, abantu nga bwe babyogera abo abatanjagaliza n'ebyenkoze ebirungi mu bantu bye binvumaganya. Bagenze ku kyalo Kisoko gye bazaala mukyala we Nansubuga n'akakasa abatuuze nti omukolo gwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana. Kubanga twaddamu okusaba ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omunaana omukolo gujja kubeerawo. Oluvannyuma Kateregga ne mikwano gye basinkanye Nazaala we Sarah Namulindwa n'amwetondera olw'amawulire agazze gatambula nti yafiira abantu ssente z'okwanjula era n'amuwa ebbaasa n'ategeeza nti enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Naye nga tujja kwongera okulaba nga tufuba. Namulindwa yeekokkodde abaatambuza amawulire agasooka ng'agamba nti bonga famire tebalina buzibu ku mukoddomi waabwe. ffe n'omuko tetulina buzibu era ensonga lwaki twamukkiriza n'atuuka ewa ssenga tetumulinaako buzibu na bumu. Naye nze kyemmanyi kye bambuulira nti emikolo gigenda mu maaso era ekyakwatamu omuko y'ekyennyumba ensonga lwaki yagyongezayo naye nga gijja kubaawo. Kateregga yeebaza Nazaala we ne famire olw'obutamuvaamu era ne yeebaza Katonda nti n'ennyumba yawedde n'akunga mikwano gye okuteekateeka amakanzu ne gomesi basobole okumuwerekera. Era omukolo gwaffe
guli kati mujia okulaba nga gubeerawo. Abataka ku kyalo Kisoko basiimye Kateregga olw'okwesitula n'abanyonnyola ekituufu nti era bo beesunga masala. Omukolo gw'esunze kubeera twagulindirira ddala lwakuba ne batudisappointingamu katono awo naye nga ffe tuli ready tumulinze. Kateregga yeebaza Bukedde TV olw'okumwomwaganya okusabula bw'ayisa obulimba obwabungeesebwa. Naye mbeebaza nammwe aba Bukedde TV. Mu byamawulire mulimu kye bayita balansinga story. Nange nfunye obwenkanya okulaba nga waliwo balance nange ne muwulira ekive wange kennyini gwe bavunaana ne gwe bateekako ebigambo ebyo. James Magala yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV. Bo ye President Yoweri Museveni akulembeddemu abalamaze okujjukira omujulizi Gonza Gagonza ku kyalo Bugonza mu disitulikiti ey'e Kaliro. President yasinzidde eno n'alaga obwetaavu obw'okukulaakulanya ekiggwa eky'e Bugonza n'ebifo ebirala. President Yoweri Museveni alaze obwetaavu obw'okukulaakulanya ekiggwa ky'e Bugonza ng'ekifo eky'eby'obulambuzi. Abyogedde Bugonza e Kaliro omujulizi Gonza Gagonza yabadde ng'omulamazi omukulu ng'emikolo gyateekeddwa essaza er'Ejjinja. President ategeezezza nti gavumenti ezeeteekawo ensi mu mbalirira eggwanga okuwagira enzikiriza mu kujjukira olunaku olw'abajulizi. It's very good to preserve the memory of these people, and I'm glad you are all coming in big numbers to Kuramaga. Now, because of that, the government put a lot of money in developing Namugongo. I think more than 90 billion or something like that. Obuwumbi busuika ekyenda government ye NRM obwe yakateeke Namugongo. On the Catholic side. Okuluhirwa bakatuliki bonka. And then on the Protestant side, we also put billions there. President agambye gavumenti egenda kulaakulanya ebigo okole eky'e Bugonza Wagonza Gagonza ne Matiya Mulumbe kisangibwa ku kyalo ky'Ebanda Mayuge. And also the one of Bishop Hannington. Ate n'owa Bishop Hannington hona. Because these are all important. Kubanga bano bona bakulu ino. And capture the sentiment of our people. President agambye nti olw'obukulu bw'abajulizi yava yasalawo okufa olunaku lwa 3 mwezi ogw'omukaaga olunaku lw'okumulako mu ggwanga okubajjukira. President yeemye obukadde 24 zinaakozesebwa mu kumaliriza mayina seminari y'Iganga era neeyama obukadde 3 ziteekebwe mu ssako y'abafaaza mu ssaza ery'Ejjinja n'endala obukadde 3 okuzimba ekizibe ky'obusuubuzi e Kamuli. President era yeemye ku lwa gavumenti okumaliriza eddwaliro Uganda Matters Hospital Ejjinja. We shall put as soon as possible the 950 million on the Matters Hospital in Jinja. Bye ebigo okuli eky'e Bugonza n'eky'Ebanda agambye nti bigenda kukolebwa mu gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027. President yawaddeyo tractor n'akozesebwa okusitula ebyobulimi mu ssaza er'Ejjinja. Agambye nti wakowe n'essente z'obujjanjabi bw'omusumba Sserejja Martin Wamika. I'm very sorry that the bishop is sick. O President mwenyamivu nti Bishop waisu mulwaire. And we are going to do everything possible to support him. President yabazza omusumba Wamika olw'okukubiriza abakristo okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti okuli ne PDM. Under PDM, Emyoga. Now all those efforts are there. Wasoosewo minisita ekulembeddwamu Ssaabasumba essaza Little Dr. Emmanuel Obo obubaka bw'omusumba Wamika busomeddwa kyansala w'essaza er'Ejjinja Father Gerard Mutu abuulidde Pulezidenti ng'essaza bwe litanidde enteekateeka za gavumenti ez'okujja abantu mu bwavu mu bigo byonna. I don't see anything bad with religious leaders promoting wealth creation campaigns amongst our followers, because we cannot continue to put up with preaching to impoverished followers. Wakiso okulaba nti twetegekera Jeno Yoweri Kaguta Museveni. We are here at the National Organizing Committee for the Presidential Zonal Tour to brief the leaders of Wakiso of the tour of His Excellency the President on wealth creation
that is commencing tomorrow, Monday. President wakomekereza okulambula abantu n'okukuba olukuŋŋaana gaggadde ennambole ku Sande. Ebyo nga biri bityo, Minisita Robinah Nabbanja akyagenda mu maaso n'okufeffetta obuwagizi okuddamu okukiikirira disitulikiti y'Kakumira ekisanja ekyokusatu. Atandikidde ku kyalo Nazareth mu ggombolola y'e Kasambya gy'aniziddwa ng'omuzira w'e Kakumiro. Nabbanja asabye abalonzi okwewala okulonda abakulembeze nga beesigama ku mawanga. Atakozire abantu bakubayikaza mu byenganda yekamagambire bwe tulagendera mu nkoleni bakwenda tugalula mu ntalo za Lulemeera. Abasabye okumuwa akalulu nga basinziira ku byakoledde abantu b'e Kakumiro omuli okubalwanira okufuna disitulikiti enguudo ennungi, amasomero, amalwaliro n'ebirala. Barajja akajja n'abakazi abanyesimbira mu babuuze mube ni mukola disitulikiti yawe. Nazareti hano mwali mutatumanye nti tubeerayo. Mwali mwiziro Nabbanja akozire Kereziya, Nabbanja oluguudo lwemukulabamu niwe yalukozire. Inywe mukakola temugarukayo mubagobe mutandike kubagoba abantu bato. Abakyala b'e Nazareti Minisita bamutonedde ebirabo eby'enjawulo ku kyalongeza asuubiza abalonzi okubayigiriza ennimi ey'omulembe. Ne banna NRM mu Kasawo Town Council mu disitulikiti y'e Mukono bagguddewo ofiisi okwongera amaanyi mu nzirukanya y'emirimu nga ssentebe wa NRM mu Kasawo Town Council Haji Musa Mwanje yawadde ennyumba omuteereddwa ofiisi. Ssentebe Mwanje alabudde avuuka obutabubisibwa bannabyafuzi abeenonyeza ebyabwe. Wallahi nga tokolodde teweekoleredde gwe mu nnyumba yo ne gavumenti gy'onojja gy'oyagala era terina kyegenda kugattako. Kati olwaleero bagambanga lukyafe twagala nkyukakyuka abagamba enkyukakyuka bakoze ebibiina biwera babimeka kati. RDC wa Mukono Hajjati Fatuma Nabitaka Ndisaba bw'abadde atongoza ofiisi eno asabye bannakibiina okusonyiwagana. Senga tumanyi mu Buganda senga ekyo kye tukola kubanga twafuna omulabe eyayingira mu nnyumba yaffe, omulabe n'alimbalimba abantu baffe n'abajja ku mulamwa. Kachokomyawo abantu baffe ku mulamwa tulina okwetunga. Omukeeka kyekimu ku bintu ebitulibwako mu Buganda ku mikolo egy'enjawulo so nga ne Kabaka waanaabeera gye basooka okwalirirawo bw'atyo n'alinnya. Nakawuma omulusi w'emikeeke Nansana bw'annyonnyola. Tandika okukwanga mwereere bwe guti nga teguliimu ki kanannamye nga tabaamu mabala naye bwe bagenda bakulaakulana ne batandika okuyiga okutobeka kwe kussaamu langi ezibutabaddeemu. Nakawuma alambuludde ku mitendera gye bayitamu nga baluka emikeeka. Kati bw'omala okugusala ng'olyokoterako eno ebbali ensandago naye oguvanga mukeeka n'oguweta bw'omala oguweta nga bw'olaba ngutaddeko kati n'ogenda n'ogukolaki n'ogufumba. Kyokka agamba nti emikeeka Abaganda baagirukanga mu biseera eby'eddembe n'ekigendererwa eky'okuyigiriza abaana emirimu n'okufunira abantu we batuula. Ne bamala okunaabako obulimiro bagamba omwana leeta ku mukeeka gwange ogwo mpiseeko olusansa nga n'omwana amutandikira akake akatono akakyaki ng'omuyigiriza nti emikono gino gikola ki gikola oteekeddwa okukola gyayigirizanga abaana obwongo bwe kubanga okutobeka ekintu nga kino kifaananya bwoti oba okozesa bwongo naye akati kadi ani atuula okuluka omukeeka. Kati nga tukuza amatikkira ga Kabaka ag'emyaka 32 Nakawuma agamba nti olw'okwagala ssente abantu abaluka emikeeka bazze babayitako nga bakozesa ebyuma ne bakola emikeeka egyefaananyiza egyabwe nga wabudde ku mikeeka gino egizze n'enkyukakyuka olwa tekinologiya. Otunula n'olaba kirungi gyombi tugirina kakati guno ogulina na guno ogwange ogulina bwe baba bakugambye Mukama kitugenda olondewo ekirungi kyoyagala guno na guno otwala buluwa. Ono asabye abantu okwongera okusomesa abaana baabwe okuluka emikeeka gino kuba giriko ssente nnyingi. Guno gwenkutte nga gwa nsansa gwa 7,000 guno gwolaba kalannamye ono nga si mutobeka nga bwamukugambye bugambi ono wa 7,000. Agambye nti wadde waliwo enkyukakyuka alowooza nti abantu baakuddayo ku mikeeka egyasooka nga ne bw'oba okugula gwa buseere. Buli lwotta obuwangwa oba omaze gwe wennyini okwetemako ki amagulu kubanga bitambulira wamu. Kakati enkyuka zino nnungi kubanga kiba kiraga nti ensi ekoze eki egenda ekula naye ate era kijja kutuuka ekiseera
ebintu bikoma ate biddeyo emabega nga binoonya bino bye bakola ki bye baleka kubanga kati ekisinza okwonoona obuwangwa bwe bwangu mmwe abaasoma bwe mulina oba bwe mwagala buli kimu mukyagala mu bwangu. Nakawuma era asabye abakulembeze mu Buganda okusigala ku nnono nayuzayuza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikira ga 32. Neebaza nnyo Katonda olw'okutukuumira Ssaabasajja kubanga ensi esinga mu nsi obugagga erina Kabaka n'Obwakabaka. William Mutyaba yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Abakulembeze b'abayizi aba Apex Nursery and Primary School kino ni mu Lwengo balayiziddwa okukulembera bannaabwe. Bano bakubiriziddwa okweyisa obulungi n'okubeera ekyokulabirako eri abo be bakulembera. Omukolo gw'abayizi abalondeddwa okulembera bannaabwe ku Apex Nursery and Primary School ekinoni mu disitulikiti y'e Lwengo kwe bakubidde ebirayiro gwetabyeko abantu ab'enjawulo okuli abakulembeze abazungu abatandisi b'amasomero n'abaana wakati mu ssanyu nga bawerekeddwako bazadde baabwe. Batandisi b'amasomero mu bitundu by'e Masaka Gerard Majera Kasozi abadde omugenyi omukulu agambye nti obukulembeze obulungi bulina kuviira ddala wansi n'akalaatira abalondeddwa okubeera ekyokulabirako ekirungi eri bannaabwe. Obukulembeze bwandibadde butandikirwa ddala kuva wansi. Abaana bano mu myaka egijja suubira nti bajja okuvaamu abakulembeze abalungi abakulembera eggwanga. Omutandisi w'essomero lino Kefas Mugabi ayozaayozezza abalondeddwa ku bukulembeze n'abakubiriza okukuuma empisa n'asaba ne bazadde baabwe okubalungamya. Njagala kwongera okukubiriza abazadde nti abaana bano nga bwe balondeddwa ne bakwasibwa obukulembeze mubayambeko mubawe ku magezi engeri gye bakulemberamu engeri gye balina okweyisaamu aye naye baliva wano ku Apex ne bagenda mu masomero nga mu siniya mubazzeemu amaanyi beesimbewo amasomero manene gatya baleme kutya kwesimbawo kubanga ffe omusingi tugukoze. Akulira essomero lino Sally Aiden ategeeza abazadde nti ng'oggyeko okusomesa abayizi eby'omu kibiina babasomesa n'emirimu emirala omuli okulima okulunda okwoza engoye nga bakozesa ebyuma ne kompyuta. Tulina faamu yadde nga tena sente twagala gisembeza naye tugenda nekufuna amagi abaana bano tukola ki tetubawaako. Nolwekyo ojja kusanga omwana wo ng'amenemenya teweebuuza kiki enkuba mpya mutindo muki mupya. Agambye nti abaana baabwe babalabirira bulungi kwogatta ebyokuzannyisa n'entambula ebaleeta ku ssomero n'okubazaayo awaka n'asaba abazadde okubongera abayizi. Teweebuuza kiki enkuba mpya mutindo muki mupya. Abalayiziddwa omubadde Sali Abdurrahman Mugabi Hezira n'abalala basuubiza obuweereza obulungi. I promise to be a role model in whatever I do to serve Apex Nursery and Primary School faithfully as the dance officer in charge of entertainment. I promise to be a role model in whatever I do. Wabaddewo n'okusanyusibwa okuva mu bayizi nga bayimba ennyimba omubadde obubaka obusiima omutandisi w'essomero lyabwe n'abazadde n'okusala keeki. Jenna Kawesi yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Ye omusumba w'essaza ery'e Lugazi Christopher Kakoza akulembedde mu misa ku ssomero lya Naalya SS Lugazi campus mwaweredde n'abaana essakramento lya confirmation. Bw'abadde ayigiriza ono asabye abazadde naddala bamaama okuyigiriza abaana baabwe ennimi enzaaliranwa. Omusumba w'essaza ly'e Lugazi Bishop Christopher Kakoza asabye abazadde naddala bamaama okuyigiriza abaana baabwe ennimi enzaaliranwa n'empisa nga bakyali bato. Bishop Kakoza abyogeredde ku ssomero lya Naalya SS Lugazi campus gy'agenze okubakyalirako n'okubeebaza olw'okudduukirira essaza mu nteekateeka ez'okulamaga nga 3 Juni. Ategeezezza nti olulimi lulimu ebyobuwangwa era omwana atasoose kuluyiga afuna obuzibu okuyiga ebimusomesebwa mu kibiina. Abazadde muyigiriza abaana bammwe ennimi zammwe. Waliwo abazadde abamu tayagala kuyigiriza mwana lulimi lwe
okubanga agenda kusoma kubanga ku ssomero boogera luzungu. Asabye abayizi ba Naalya SS okuwaayo obudde bwabwe mu bye bakola bamalirize emisomo gyabwe. If you are studying, give yourself time and energy. Dedication is persistent commitment. Azizaako okubatiza abaana n'okuwa abamaliriza omusomo gwa konfirmansi ye Sacramento. I greatly promise to follow Christ and stay strong in his religion until death. Akulira akakiiko akatwala essomero lino Dr. William Kayongo ne Rita Mayanja omuzadde beebazizza abazadde olw'okulonda essomero lino kubanga liri ku musingi munywevu. Omwana afuna okusoma okujjuvu okumuyamba okubeera ow'omugaso mu bulamu bwe ng'amaze okusoma. Omwana wa Naalya twagala alabibwe nga wampisa, assaamu abantu ekitiibwa, ayagala Katonda we. Bateekamu abaana empisa, very serious with academics, bafaanyi ku byenjigiriza. A brilliant school full of graceful and fruitful thoughts of the children. Omukulu w'essomero lino Rita Mutaawe agambye nti era olubadde lwa mukisa kubanga gwe mulundi ogusoose okukyaza Bishop Kakooza ku ssomero lino ng'awa abayizi Sacramento. Azze okuwa abaana baffe amasakalamento ag'enjawulo. Mubaddemu abasembera, naddemu abafunye konfirmasiyo, ne mubaamu n'abeeyatulira. Tuli basanyufu nnyo, omukolo gubadde mulungi nnyo, gubadde gwa ssanyu. Asabye abazadde okubongera abaana kubanga tebakoma kusomesa bya mu kibiina wabula bagunjula omwana ne mu mpisa n'okutya Katonda. Twagala okubeebaza ennyo mwenna abatubeereddewo, mwenna abazze okubeerawo ku mukolo gwaffe. Asfa Nava yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Omukama akikubalire nga bw'osinga okukyetaaga, beera bulungi. Weraba.